يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tumebaza Allah okututuusa mu kawungeezi kano olwaleero akakomekkereza omwezi gwa Sha'ban, okuba nga tugenda kuyingira mu mwezi ogwa Ramadan olunaku olwokuna biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Saba Allah tusobozese okugusiiba n'okuyimirira imanan wa ihtisaba. Olwaleero tetujja kusoma Riyadhi Salihin, wabula njagadde tweyambisa akadde kano okubaako ensonga zetuttaanya, naddala zetwandiyise nti tanbihat ala ba'di akhta as-sa'imin was-sa'imat, okulabula kuzimu ku nsobi ezitera okukolebwa abasiibi abaami n'abasiibi abakyala. Bwe tutegeera ezimu ku nsobi ne bwe tuba tetusomye nnyo kisiibo, kisobola otuyambako okumanya nti kyenkola kituufu oba kikyamu. min baabi araftu sharra la lisharri lakin litawaqi waman la ya'rifu sharra min alkhair yaqa fih. Al-Imam yagamba nti araftu sharra, namanya ekibi si lwa kibi, walakin litawaqi, namanya ekibi okusobola okuba nga nkyesamba. Omuntu atasobola kwawula kibi ku kituufu afundikira agudde mu kikyamu. Ensobi zino tujja ziyitamu bisur'atin, tujja kukozesa obwangu obuwerako insha Allahu ta'ala, tetujja zigaziya nnyo illa idha da'at alhaja ila dhalik. Ekisooka من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين ازمكو سويز كوليبوا بمكو بسيبي استقبال بعض المسلمين شهر رمضان. ensobi eyaba muku basiraamu ey'okuba nga baaniriza omwezi gwa Ramadan, nga bagwaniriza ne almakulat walmashrubat, beteekerateekera mmere byakunywa. Oba oliawo ne twerabira ensonga enkulu ennyo ti omwezi tugwaniriza bitaa, naggondera Allah subhanahu wa ta'ala, wal-iqtisad, n'okuba nga tutambulira mu mbeera tatunuulira nnyo nti mmere kulya kola ki, bal tuteekeddwa okuba nga tweteekerateekera omwezi gwa Ramadan bitaa, n'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ebitundu ebimu balaba baaniriza omwezi gwa Ramadan amataali, kolawo dduwa za njawulo, kolawo ki, bitefaana bwe bityo. Naye nga kyandibadde kirungi istiqbaali Ramadan bitaa, naggondera Allah tabaraka wa ta'ala. Aydan min al akhta, kuzimu ku nsobi ezikolebwa abasiibi, ta'jil as-sahur,
okwanguyiriza okulya ddaako. Eyo ensobi ekolebwa abamu ku basiibi naye kufiiriza okufuna empeera ey'okubanga ekimanyikiddwa mu sunna eya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubanga omusiraamu alina okukeereya ddaako asobole okuba nga afuna empeera eyo mu bungi nga Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yakikoonako. Ensonga endala min al akhta aidan adam tabyit an-niyya, obutasula na niyya ekola ki esiiba. Abantu abamu ayinza okuba wakati w'anaasiiba n'atajja kusiiba. Eyo nsobi. Salawo nti ojja kusiiba oba tojja kusiiba. Olw'ensonga nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala ekisibo kino ekya Ramadan yagamba nti man lam yubayyit as-siyaamu min al-layli fala siyaama lah. Omuntu bw'oba tosuze na nniya ya kisiibo kino kya Ramadan n'okeera ku makya obudde ne bukya, toyina kisiibo, toyina kisiibo. Wala al-aks min dhalik, ate ntufunayo ekyennyuma ekyekyo ekyabamu okubanga enniya yatalafadhuuna biha, bo bategeera mu nniya terina kwatulwa. Nawaitu sawmu ghadi, ekigambo ekifaanana bwe kityo. Enniya nedda teyeetagisa jjoogera, teyeetagisa jjaatula. Anniya mahalluha alqalb, ekifo kyayo mutima. Watalaffudhu biha bid'a, nga bwatugamba Imaamu Shaafi'i, okwatula enniya kiri bid'a. Ensonga endala kuzimu ku nsobi ezikolebwa abasaaze, ntegeeza abasiibi, min al akhta ashurbu athna adhani alfajir, omuntu okubanga onywa mu kaseera omwazinyi wa subuhi wayazinira. Oluwulya nga ayaziina gwe n'okwata giraasi yo n'ogenda mu maaso n'okunywa. Eyo nsobi. Olw'ensonga kyonoona okusiiba kwekyo. Omwazinyi akakatibwako okwaziina nga ebiseera bituukidde ddala ebyokubanga swala etuuse. Kati omwazinyi bw'abanga daqiiq afaayo nnyo ku kyobudde, tokkirizibwa olwaziina ebyokulya olina okukola ki? Biyimirize. N'ebyokulya biyimirize, kubanga oba oyingidde mu budde obw'emisana. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba be ridwanullahi alaihim, inna bilalan yuadhinu bilayl, Bilaali yayaziina kiro. Bwe muwulyanga Bilaali nga yaziina fakulu washrabu, gende mu maaso n'okulya n'okunywa. Hatta tasma'u adhana ibn ummi maktum, okutuusa nga muwulidde olwaziina lwani? Nabbi yagamba nti bwe muwulira olwaziinyi lwono ibn ummi maktum, fala taakulu, temuddamu kulya, temuddamu kunywa. Oba tuli omu? Kati eba nsobi okuba nti omwazinyi ayaziina etugenda mu maaso nga tukola ki? Kyalya. Ojja kubuuza ekibuuzo, mwazinyi ki gwe tugoberera? Tulina wano owaffe, tulina ewegundi, tulina awegundi, bonna bakola ki? Baziina. Tutambule na mwazinyi ki? Abazinyi Allah basaasire,
ennamba esinga okuba ennene tekwata budde, tebanoonyereza. Ate ng'ogwo omulyango guli khatiiru nnyo, gwa bulabe nnyo, okubanga oli mwazinyi naye nga ebiseera tobigoberera. Kale ennaku endala kisoboka, naye omwezi gwa Ramadan ate gwo muzibu. Oyinza okuliisa abantu nga budde tebunnatuuka, oba okusiibisa abantu mu budde obutali butuufu nga tebateekeddwa kusiiba, kyabulayo obudde. Omuntu ayitibwa omwazinyi, kyobala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-muadhdhinu mu'tamanun, omwazinyi mu'taman, yesigibwa, ebintu ebisinga tobimulekera, bwatomera bitawana jiddira ye. Wal imamu dhamin, ate ye imam ye muyima mu swala kasayingira mu mimbari, byonna biyimiridde ku mutwe gwe. Kibula Nabi sallallahu alaihi wasallam yasabira abazinyi naga nti Allahumma ighfir lil muadhdhinin, Allah sonyiwa abazinyi. Negoloza bajja kusonyiwanga yaumiya, buli lunaku ng'okola ensobi bakusonyiwa. Taibe ekiba kiyitidde ekyo Nabbi kyasaba Allah akusaasire. Nabwe kityo okulyanga omwazinyi ayaziina eba khata, eba nsobi. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala agenza atugondeza ku mbeera ezimu. Mwenna muyina amasimu gasobola obbannyonnyola nti oli mu budde obutuufu oba toli mu budde butuufu. Ekyo Allah yakola ki? Ekitugondezaamu okwo. Tusobola okweyambisa amasimu gaffe. Kuzimu ku nsobi endala, zezimu ku nsobi ezikolebwa singa omuntu tategedde tekizibu kyayingiddewo, nga kati olwaleero osuze n'enniya omanyi terikola ki? Kusiiba. Amawulire gazza oluvannyuma gaga abasiraamu omwezi bagulabye, naye ffe wano ewaffe tetugulabye, naye abasinga ensi yonna ekoze eki? Kati gwogenze na kirowoozo kyakubanga tegulabise. Bakusanze ku makya oli ku kyankya musiraamu, tewategedde nti okusiiba nti so tekunnaba yaafe balanze nti twavudde mu masigidi nga balanze teri ki, agenda okukuba ku ssimu eyeeno neyeri byakyuseemu. Kitegerekeka kati ye ki kyakola? Aga nti ate olunaku lwafudde dda, kangende mu maaso neki n'okulya n'emmere yange njadduliwa. Eyo khata, nsobi. Wootegeeredde nti ekisiibo kyatuuse, awo wootandikira suyaamuyo. Ne bw'oba badde omaze okulya bulungi nnyo ng'okkuse, ebadde eddaako. Fa inna Allaha at'amahu wa saqaa, yabaakuliisizza yabaakunywesezza. Netandikirawo ogende mu maaso n'okusiiba. Ate olunaku toluliwa, olunaku tebaluliwa, ogenda bugenzi mu maaso n'okusiiba ekisiibo kyo. Kuzimu ku nsobi era ezikolebwa البعض بفضل شهر رمضان فيستقبلونه كغير من أشهر السنة. Kuzimu ku nsobi ezikolebwa abantu okubanga batunuulya omwezi guno ogwa Ramadan nga tegulina njawulo na myezi gisigaddewo. Okutunuulya omwezi gwa Ramadan
nga gulinga bwolaba omwezi gwa Shaabani gwovuddemu, gulinga omwezi gwa Rajabu gwobaddemu, just kusiba busiibi kye kyokka, n'otasika makulu ga mwezi guno gwa Ramadhan kyekigulimu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha jaa Ramadhanun, omwezi guno bwe guba guzze, futihat abwabul janna, miryango gy'ejjanna giggulwa, wa ghulliqat abwabu niran wa suffidat shayatin wa fi riwaya wa sulsilat shayatin, sitaani zisibibwa buli kintu kyonna. Mwezi gwa njawulo, kati naawe olina okugutwala nga mwezi gwaki. Kuzimu ku nsobi era ezikolebwa omuntu bw'afuna amawulire nti enkya kusiiba, omusiraamu agamba nti tarawehe enja gitandikira ddala enkya. Seetandika ddi? Kiro ekyo kyennyini wawuliridde nti okusiba kwa nkya, tandikirawo tarawehe, kitandikirewo. Amma okugitandika mu kiro ekiddako khata, nsobi. Kuzimu ku nsobi era endala ezikolebwa ye musiraamu okusanga musiraamu munne ng'alya oba ng'anywa mu mwezi ogwa Ramadhan mu budde obw'emisana, n'omuyitako buyisi nga tolina kagambo konna k'omukoonyeeyo oba kagambo konna k'omugambye. Musiraamu yahe ndi mulwadde oba ndi mutambuze, omugambe nti ye tukkiriza oli mulwadde naye w'oliridde si watuufu. Buli lw'oba n'olukusa olukukkiriza okulya oba okunywa, aye teweekalakaasa mu luguudo, ensi yonna ekulabe nga bw'otaakoze eki, ekisiibo tokimala mu maanyi, sigala nga ekisiibo kiwe ekitiibwa. Kikola nti amawanga agamu mu mwezi ogwa Ramadhan hoteri baziggalira ddala, emisana tosanga hoteri nzigule, era bw'oba oyagala kunywa soda omugula kiro, tosobola kgenda ku dduuka n'omugamba mpaayo akasoda awo mukatwalawo, tebakuguza. Oba mugaati misana teri akuguza. Hatta bagenda e Makka Madina mubiraba mu Ramadhan amazzi ga Zamzam ebicupa babikyusa, toyina ngeri yonna gy'osobola kisena mu mazzi. Ate nga bandibadde bagamba wano waliwo abakadde abajja okukola tawaafu, waliwo abalwadde, waliwo abakitubaleke, naye olw'okusigaza ekisiibo kino nga tukiwa ekitiibwa, tukigulumiza, hatta ne bw'oba waakulya liire ebbali, tojja mu lujjudde lw'abantu ng'ojja olya. Eyo nsobi min al akhta. Era ku nsobi endala ezikolebwa tubagambye nti bw'olaba omusiraamu kiba kirungi n'okola ki, omugambako n'omujjukiza. Kuzimu ku nsobi era ezikolebwa be bamu ku bazadde, omwana okutuukirira nja kusiiba, n'omugana nedda tosiiba, okyali muto, ojja kusiiba ng'okuze. Bw'aba akulaze nti ayagala okusiiba muleke. Bw'akoma ku ssaawa 4 aba asiibye kinene nnyo, kuva ku makya n'akoma ku 4. Kitegeeza nti olunaku olunaddako ajja kutuuka ku ssaawa 6. Era olaba otuuse ku ssaawa zino, alhamdulillah, omwongeremu amaanyi. Naye tulina endowooza egamba nti omwana bw'asiiba akola ki? Ajja kulwala alusa. Alusa zijja mukwata nga akyali muto. Ebisibi ebirwaza alusa kitegerekeka.
okusiiba ibaada y'okusiiba yo Allah yagissaamu hikima yaayo. si buli asiiba nti mulwadde waki nedda. ojja kusanga oli nga alya saawa 24 naye nga alina alusa ate nga tezaava kugamba nti yali asiiba nga teyali mu bantu basiiba. n'abatali basiraamu bandibadde tebalumwa ki alusaazi kitegerekeka kubanga bo bakola ki. naye omwana omuto bwaba asazeewo okusiiba nga basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba tugamba nti ffe twayagazisanga abaana abato okusiiba nga tubateera ebyokuzannyisa mu mizikiti ne babeera omwo ne babeera mbu asaba emmere n'omubuzaabuza n'omuzeeri paka lwamalako ekiro olunaku. ati bansobye okugaana omwana omuto okusiiba bwaba asazeewo okusiiba asiibe. aidha min al akhta kuzimu ku nsobi endala ezikolebwa abantu abamu bwaba yeerabidde n'alya oba n'anywa awulira nga aziza omusango munene akoze zambi ddene. nedda teriba zambi eyo nsobi gy'oba okoze. omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha nasiya ahadukum fa akala wa shariba bwaba yeerabidde omu ku mmwe n'alya n'anywa falyutimmu sawma gwejjuza ki jjuza okusiibako fa innama at'amahu Allah wa saqa Allah yakuliisiza yakunyweseza. kuzimu ku nsobi endala era ezitera okukolebwa abasiibi omuntu okulaba nga bw'aloza ku kyokulya nti abanga asiibulukuse. okuloza ku kyokulya taam munnyu gutuuseemu oba okuloza kasukaali kulaba tekyonoona kusiiba. ebbanga lyomala nga tokoze eki tomize yasi ku lulimi. essoga lwaki tugamba nti osobola okusenyesa eddagala lino eryamannyo emisana likaawa liwomerera wangi liwomerera neosenya kuba tugenda kumira. kati okulozaako obuloza ku kintu tekyonoona kisiibo kyo era tekirina buzibu insha allahu taala. era nga boolaba nti kuzimu ku nsobi abantu abamu okubanga tebasenya mu budde obw'emisana. mu madhabu gali amakadde nga bagamba kasita ziwera ssaawa 6 toddayo kusenya toddayo kukola ki. mwali mugawulidde kagamba saba kasita ziwera 6 tonaaba tosenya nedda. okusenya omusiraamu akubirizibwa okusenya akadde konna. nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba laula an ashuqa ala ummati la amartum bisiwaaki inda kulli salah. naali badde ndagira abasiraamu okubanga basenya ku buli ki buli sala. era Sheikh Uthaymin agamba nti wala yufattiru as-saa'im as-siwaaki. okusenya tekusiibulwa musiibi bali huwa sunna. yagala kiri sunna okukola ki. kuzimu ku nsobeera ezikolebwa anna ba'd al-mu'adhdhinin abamu ku bazinyi la yu'adhdhinu illa ba'da intishari adh-dhalam. abazinyi abamu okwaziina tebaziina okujjako nga wabweru enzikiza emaze okukwata. bo baziina nzikiza tebaziina ki njuba. obusiraamu tutunuulira njuba tetutunuulira ki. kabo twabagamba nti abamu basiibulukuka nkoko enkoko kasa ziyingira amanya obudde buzibye katusiibulukuke. nomala osiibulukuka nga enkoko zikyali ebweru bagamba olunaku lufu olidde. bo batunuulira ki nkoko naddala mu byalo eyo. aidha min kuzimu ku nsobeera ezitera okukolebwa
abantu okugayalirira okusabira omuntu aba abategekedde okusiibulukuka. Omuntu aba akusiibuludde kitegerekeka musabirenga ku du'a. Naddala ezo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yakozesanga, yagaa nti aftara indakum as-saimun, basiibulukukirenga ewammwe abasiibi. Wa akala ta'amakum al-abrar, emmere yammwe eriibweko abantu abatiibwa Allah, abakozi b'ebirungi. Watanazzalat alaykum al-malaika, oba wasallat alaykum al-malaika, sama malaika ba Allah babasalire. Edduwa tugikutte? Naam, tugikutte. Edduwa egamba nti aftara indakum as-saimun, aftara indakum as-saimun. Mulimu amakulu yadde kibanga sentence ey'okuga nti basiibulukukirenga gye muli abasiibi, ebaamu ekigamba nti nsaba Allah ebbanga lyonna abantu bajjenga basiibulukukirenga ewo ofune empeerezo. Wa akala ta'amakum al-abrar, emmere yammwe Allah agikuwenga abagiryako be abantu abatya Allah. Wa sallat alaykum al-malaika, abalaika ba Allah bakusalire. Oba eyo beeganye Allahumma at'im man at'amani, ay Allah lisandisizza, wasqi man saqani, onywese anywesizza. Musabire edduwa. Oba musabire Allahumma barik lahum fima razaqtahum, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, Allah basize omukisa mu byobagabiridde. Waghfir lahum warhamhum, obasonyiwe ate obasaasire. Eyo edduwaani agikozesa gwe basiibuludde, gwe baliisizza. Kuzimu ku nsobi era ezitera okukolebwa mu kusiiba abantu abamu kubanga balowooza nti obudde omuntu bw'asiiba asiiba byonna n'awaka asiiba. Okitegedde? Bakulagira kusiiba misana, ekiro osobola okulambuula ennimiro zo tezirina mutawaana. Okitegedde? Waliwo oli nga bw'asiiba byonna abisiiba, avudde ku masanyu g'edduniya atadde edduniya. La, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti uhilla lakum laylata as-siyami arrafathu ila nisaikum, tubakkiriza okuba n'abantu bammwe mu budde bw'ekiro, olw'ensonga nti hunna libaasun lakum wa antum libaasun, biri byambalo byammwe ate nammwe muli ki? Byambalo byabwe. Kuzimu ku nsobi era ezitera okukolebwa kuzimu ku nsobi ezitera okukolebwa, abantu abamu bwakeera nga teyanaabye janaba, subi neetuuka nga teyanaabye, agamba olunaku lw'olufudde, kubanga subi etuuse sinnakola ki? Sinnanaaba. Ekitali kituufu. Omuntu asobola okukeera ku makya nga teyanaabye, n'ekisiibo kye kisigala ki? Kyo ekisiibo kisigala kituufu insha Allahu ta'ala. Ebyo byonna biriko hadisi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye olwakadde ensonga endala ezitera era okukolebwa ku nsobi, ta'khiru ba'di as-sa'imin as-salawat, abamu ku basiibi okukeereya ki? Essala. Akwana ensobi eno eyogeddwa wano ewaffe teriiwo. Abawarabu essala bbiri zibatawaanya mu kisiibo. Swala mmeka? Salaati adh-dhuhri ne asiri, kubanga bo
ewaabwe obudde obw'ekiro tebeebaka, beebaka misana. Ennamba esinga beebaka ki? Beebaka misana. Lwaki? Ate ojja kuwulira njala. Abamu beebaka butawulira njala. Kati ekiro abasuula batambula balya. Kati ogenda omukoonako ku dhuhuri ng'ali mu ssaawa 8 gwa kiro. Okitegedde? Omutwe teguva ku ttaka. Kati awazuukuka ku ki? Asiri awo ng'enaatera magribi enaatera n'azuukuka awo n'agattawo n'asala dhuhuri na asiri. Wayita akaseera katono magribi ng'eyingiddewo kusiibulukuka. Kati obudde obw'emisana tamanya nako nti waabaddewo okusiiba. Allahumma okujjako kati ebiseera bino bagenze bakyuka, naye nga edda bwe kityo bekyali, era nga naffe bwe tukola mu yunivasite. Okitegedde? Obudde obw'emisana mwebaka. Sola yekuzuukusa oluva mu dhuhuri n'oddamu ne weebaka paka kwasiri. Ne kwasiri osobola okuddamu ne weebaka otuona otufuna. Kati towulira kye bayita kusiiba nti eriyo n'okusiiba. Ate eri olumala okusaala asiri, olumala okusaala baada al asiri ng'otuula ku sufura. Sufura mugimanyi? Sufura basaawa akaveera bakayita sufura. Baala akaveera okuva eri paka eri, mwenna mutuula okwo. Kubaako amenvu, kubaako kintende, buli kimu kyonna. Kati mubaamu sufura ensava. Ng'oli yategeseewo sava bulungi nnyo. Kati ogenda onoonya awalungi. Naye onoonya kuva ku asiri. Kati n'otuulaawo ku asiri. Olumala asiri bw'oti nga gw'otuula. Abantu ebeebula eddakiika nga 3 ng'eryenvu yalisussizza dda alitunula. Egye bayita soburu. Wano temusobola kukiraba. N'atuulaawo n'aleeta adhikaari n'asoma Qur'ani, atunula ku ssaawa. Eri baba bagenda okwaziina ng'omwaziini tannayaziina asooka kukoona ku mizindaalo. Olukoona ku muzindaalo teri kulinda kwaziina, kiba kiwedde. Dhahaba aldama'u wabtallat al'uruq wa thabata al'ajru insha Allah. Kati obudde ate bo babweyambisa nnyo mu kusaba. Ffe tetukimanyi. Abamu twalowoozanga nti oba kwagala nnyo okulya mmere, olusi kyekigendererwa. Beewa obudde eddakiika nga 4 oba ssaawa nnamba ng'atudde awo n'asaba. Kubanga akaakadde Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bwe bimu ku biseera Allah mwayanukulira omuddu. Wallahi tasobola butakwanukula ng'okutta eryenvu, akulaba ng'ekikulemesezza okulirya kiragiro kye. Kati faawo ki kye tukolawo wano ewaffe? Njagala neebuzeebuze nkole nfune ebimbuzabuzaawo ngende okuyigira bwe nti nga baaziina. Kati bambi olunaku lwe lugendako nga tolina kyoluganyuddwa, tosabye, tulina kyeweyambisiza. Kyobola nga ebiseera ebisinga tuba mu kukola ki? Tuba mu bintu oluusi ebitatuyamba nnyo. Ala kulli haal, mu bimu ku nsobi ezikolebwa taakhiru al iftar, okukerewa okusiibulukuka. Eyo nayo nsobi. Omusiraamu asinga obulungi ye musiraamu ayanguyiriza okusiibulukuka. Abantu ne boogera lwaleero ekulumye, agala tennumye, njagadde sunna. Nabbi yakukubiriza nnyo okukola ki?
yagamba nti la yazaalu nnaasu bikhair ma ajjalu alfitara, abantu tebajja kulekayo kubanga bafuna ebirungi bya Allah n'ebiyingira bya Allah ebbanga lye balimala nga banguyiriza okukola ki? Okusiibulukuka. Kiri sunna okwanguyiriza okusiibulukuka. Enjuba kasiteebulirayo, obudde ne buba butangaala, obusiraamu babugamba gwe siibulukuka. Kasooka kasante yakoze eki? Ni wano abamu tusiibuluka esiibuluka y'abashiya. Abashiya basiibulukuka munyenye, omala kulaba munyenye waggulu n'olyoka osiibulukuka. Tegereke bo tebasiibulukuka njuba, basiibulukuka munyenye. Obudde bulina okuba nga buzibidde ddala nga ne munyenye otandise okukola ki? Kuziraba. Lwaki bashiya baga Allah yatugamba thumma atimmu siyam ila al-layl, Allah yabagamba mujjuze ekisi paka kiro mwe musiibulukuka misala. Naye annyonnyola Qur'ani abannabbi. Nabbi yannyonnyola ki? Esinga yali aya Qur'ani kyokka namutwani batu muli batuufu, naye abinnyonnyola ebyo ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatugamba idha aqbala al-laylu min haahuna, bwe mulabanga ekiro nga kizze wano, amakulu enjuba ekoze eki? Mwe mulye musiibulukuke. Abamu era ku nsobi ezitera okukolebwa, ensobi ezitera okukolebwa abantu okubanga bagumiikiriza omwazinyi paka lwamaliriza okwazina ne balyoka basiibulukuka. Okitegedde? Oli atuula n'entende ye, omwazinyi paka lwanakola ki? Kiri sunna omwazinyi nga tannayaziina asooka asiibulukuke. Omwazinyi nga tannasiibulukuka, tannayaziina asooka kukola ki? Yayiwayo mazzi. Era yasooka mwenna yabasooka okusiibulukuka. Nabali bembagambye abakoona ku ki? Ku mizindaalo. Agenda okukoona ku mizindaalo. Wakoonera ku mizindaalo ng'alina kassaayo. Alina kassaayo. Gayinza okuba amazzi oba entende. Kati kiri sunna okubanga tusiibulukuka mu bwangu. So tetulinda ki? Mwazinyi amale kukola ki? Ekyewuunyisa nti waliwo n'abasiraamu abamu nga ye okusiibulukuka asiibuka baada swala, amala kusaala swala ya magaribi neggwa bulungi alyoka asiibulukuka. Imaani mwali mugirabye? Eswala gisaala yasiibye. Eyo khata, nsobi wa mukhalafa oba oyawukanye ku kigambo kya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Muzimu ku nsobeera ezitera okukolebwa abantu abamu abalwadde. Oli mulwadde naye ogamba afazaali nfa, nze omusajja omukulu banda batya nga ndya, n'omugamba lya, Allah yakuwa olukusa. Nedda, sisobola. Okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala yamanya nti mubaamu abalwadde, mubaamu abalina ebizibu, n'abakkiriza okukola ki? Okulya. Kati oba oli mulwadde nga ddala oli mulwadde, abasawo bagambye oli mulwadde, teweekaluubiriza, lya. Owa omutango oba ojja kukola ki? Ojja kuliwa. Nga tukomekereza insha Allah ta'ala ensobi ziyinza obutaggwaayo, naye kuzimu ku nsobi ezikolebwa ihdar al awqat al fadila, okwonoona ebiseera ebirungi.
okwonoona ebiseera ki eba nsubi y'amaanyi nnyo okwonoona ebiseera. Mulimu ebiseera ebirungi mu Ramadan bimanyikiddwa, ebiseera tuteekeddwa kubanga obyonoona bikozese bulungi nga bwe tubagambye. Gye muzuukukira eyo okulya ddaako temunyumya bunyumya, ebaka akaseera kaba kalungi nnyo. Allah aba akakuwadde keeyambise mu istighfar, mu dua, mu kusaalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu kwegayirira Allah. Kakadde ng'omaze okulya ki ddaako obanga tonnalya ddaako keeyambise nnyo, kubanga Allah aba ku ggulu erisooka. N'ebiseera ebisinga atawufu nawe bikubuzaabuza osobole okutuuka ku fajiri nga tokeyambisiza mu kusaba Allah, tokeyambisiza mu bikuyamba. So kyandibadde kirungi n'okweyambisa mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleme okuzanyira mu biseera mu kisa Allah subhanahu wa ta'ala gwaba akuleetedde mu bulamu bwo, ng'abamu tuba tutunuulira ebiseera ebisinga mubaamu musabaqat, batera oluusi okuleeta empaka z'abayimbi, n'otuulawo n'otuulya empaka z'abayimbi, oba ne baleeta musalsalat. Musalsalat bye Nigeria. Kaseera ako ak'okusabiramu n'okeyambisa okulaba ebiki ebifirimu biki ebyo paka budde lwe bukya atokeyambisiza. Nga bwe nabagambako emabega ti kyansi tezidda mu bulamu bwamu, tebiseera ebisinga kyansi bwebezze tekola ki tetera kudda. Ati Allah azituwa nnyo mu bulamu bwaffe nnyo. Nanga musiraamu ono alina ebizibu kamuzuukuse, naakuzuukusa mu budde obulungi ekiro, katugeze essaawa nga 10 ensi yonna ewummudde, naakuzuukusa nodda engulu n'otulo ne tukubula. Kikyokola otulo tumbuze simanya kumanya, newenyoolera mu buliri paka lwe tukubba. Okitegedde? Naye nga Allah abadde alina kyayagala okimusabe, eyo kyansira egenda. Obadde olina ekizibu mu bizibu by'olina ng'olina kimunnyonnyola ku kaseera ako, akaseera ne kayitawo nga tokimunnyonnyodde. Kati ebiseera bijja nnyo mu bulamu bwaffe ebya ibaadaat, ebyaki. Ayinza nakuwa kiseera kyakusiibulukuka nagamba nti ono alina tabu, kasooke mukendezeeko ku bimutawaanya asobole okuba nga ampa ebirowoozo ansabe mumutaase kyalimu. Sina na kyakola, gwe kennyini gw'obyogera tolina na kyakola. Tegedde bankola eki kati temulinayo emirimu awo mbayambeko. Kyasa gikuwadde gikozesi. Kati okuzannyira mu budde nsobi, muzimu ku nsobi ze tukola. Tusaba Allah tuwe okutegeera ebigambo ebyo, ate era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okubanga tusiiba omwezi guno ogw'ekitiibwa, tube nga tweyambisa buli kadde konna akali mu mwezi guno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase ebinaatuwugula, ebinaatujja mu kutendereza, mu kumujjukira, atuwe kubanga akaseera konna tutunuulira ebyo bigendo tugasa. Yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allah biqalbin salim. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
الله okusooka ekigambo musiraamu okubanga asiiba ate eno bwali mu bwenzi kabonero tekaba kalungi, kabonero tekaba kalungi. Omukyala yenna bwabanga tebabawooye mu makubo matuufu, temuli mu makubo ga sharia, muba mu bwenzi la shakka. Tetuyinza kugamba nti omusiraamu oyo tumugobe kusiiba nti tosiiba, oba omukyala ali mu mbeera nti tosiiba. Nedda, tumugamba asiibe, naye asale amagezi gonna okulaba nga yeetereeza, alongoosa enkolagana ye wakati we ne Allah, kubanga embeera eyo gy'alimu Allah tagyagala. Bw'aba tagyagala akize okulaba nga agirongoosa. Ekyokubiri, nga ibaada y'okusiiba omuntu oyo tukakasa nti musiraamu, sibe guli ekyobusiraamu kyo tuba tukakasa nti muki
musiraamu naye omusiraamu omwononefu ate ekisibo kikakata ku muki musiraamu kasita tumuyita nti musiraamu kiba kitegeeza nti akakatibwako era okusiiba katajja kuvunaana musango guli nga tebataddeeko gwaki gwakusiiba naye bwe tumugamba nti n'ekisiibo tateekeddwa kusiiba oyo talina kusiiba aye tuba tumwongeddeko bizibu ku bizibu kitegeera nabwe kityo tumugamba nti asiibe naye asiiba maa al ithmi asiiba naye ngaomusango gwe weeguli afuna omusango wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam. Waalaikum assalam. Naam, yajuz, kikkirizibwa bw'oba osadde ne imaamu ne mufundikira mwenna salatu tarawih okkirizibwa okuddayo ekiro n'osaala naye oba tosaala layiri wabula eraako ezo eba sola gye bayita sola mutlaqa, sola etaliiko linnya, taliiko ki linnya, osobola okusaala kyonna ekiba kikwanguyidde, si bbiri zokka, esobola okuba ennya, esobola okuba omukaaga, kitegedde oliwa ddembe okubanga okola ki osaala. Ekikugaanibwa kwe kusaala witiri ebbiri mu kiro kimu, ekyo nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam. Tukiraba Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah yakireeta nti oluusi nabbi sallallahu alaihi wasallam yamalanga okusaala layiti naba nga afundikidde n'addamu n'asaala eraako endala ekiro bbiri, kitegedde asaala bbiri, asaala nabwe kityo nti tekirina buzibu insha Allah. Naam. Alaikum assalam. Abuze ekibuuzo salatu tarawih sunna oba eri wajibu? Eyo sola si yatteeka, si yatteeka, naye zezimu ku sola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zataalekanga, kebeera Ramadhaani oba si Ramadhaani, tazireka. Kyolaba abamanyi bagiyita sunna muakkada, sunna esemberedde okuba wajibu. Yeyo gw'omulimu nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yakola nga teyalabibwako ng'agulese mu bulamu bwe. Gereka ati salatu layl omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisaalanga ebbanga lyonna, obulamu bwe bwonna. Kitegerekeka. Nabwe kityo abantu abamu bwabuuza nti kiri sunna oba kiri wajibu, n'omugala kiri sunna ajja nakwatako mu ngalo. Sheikh barakallahu fiika, mbadde mmanyi kyatteeka amakulu ayagala akubuuziza, tayagala kikola, ayagala kita kyesonyiwa. Kitegerekeka. Ebibuuzo by'abasahaba ridwanullahi alaihim bye baabuuzanga nabbi sallallahu alaihi wasallam, baamubuuzanga bwe nsaala layiri nfuna ki. Tebaabuuzaako kibuuzo bwe mba sikoze kino musango ki. Kitegereke. Gaaliba ebibuuzo bya bisinga obungi bwe nkola kino nfuna kyenkana ki wa Allah, bwe nkola kino nfuna kyenkana ki wa Allah. Kitegerekeka. Nawe kityo nti sunna gimu ku mirimu omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yajjumbiranga ennyo okukola salatu layiri, salatu lwakuba nti mu kisibo tugiyita tarawih, naye yeesigala erinnya lyayo salatu layiri. Ekigiyisa tarawih nti baasaalanga erakameka nnya, basaala bbiri, baddamu ne basaala bbiri, ne batuula ne bawummulira ddala, ne basinziira buto, ne baddamu ne bakima endala nnya,
kati okuwummula okwo kakugiyisa tarawih, mulimu oku raha kuwummulamu. Kitegerekeka kati ffe tetuwummulamu bwemukuba lumulu. Naye ku mulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu yassaawo baimaamu bameka? Babiri. Yassaawo imaamu ow'ejjuzu nga ye abantu abasaaza ki, nassaawo imaamu nga ye era akatandikira mu 10 aya 10 ogenda ku ruku. Amukitegedde? Ebasukka mu jjuzu era baga twayimiriranga nga ekitujja mu swala kutyaddaako tuyitako nga tutyaddako kola ki. Ate era twayimiriranga hatta kana ya'tamidu almusalli ala al'usi, ng'omusaaza ajja n'omuggo bw'awulira amagulu ng'agakoze eki ng'agusimba. Mukitegedde? Kati oyo imaamu yayimiriranga mwezi empanvu naye yali gyali. Kati gwe kisinziira olagawa. Mukitegedde? Bw'ogenda mu bana abanafu tewali mutawaana ab'ejjuzu, naye bali basimbukiranga mu jjuzu kumpi nga 5 kiro. Jjuzu ezi ayi mwewuunyi oyo Uthmani yagisomanga mu kiro kimu Qur'ani yonna. Mu mwezi gwa Ramadhani ng'alina okukakasa nti ayimiridde Qur'ani ennaku 40. Oyo muntu ne nabbi yaziyimirirako ejjuzu ezisukka mu 5 sallallahu alaihi wasallam. Mujjukira sahaba gwe yayimirira naye, yatandika Bakara n'ayandowooza ku nkomerero ya Bakara ajja genda ku ruku, agenda okulaba bisimillahi rrahmani rrahim ng'ayingidde eddako, n'ayandowooza bwe tunaamalira eyo tugende murage. Sahaba aga nti natuuka n'okufuna ekirowoozo ekikyamu. Nabbi asaaza, natuuka okufuna ekirowoozo ki? Mulowooza kirowoozo ki? Naam? Si kutambula mulekawo, nedda. Aga ekirowoozo kye nali nfunye ekikyamu ntuuleko wansi nsale nga ntudde naye nga mpulira amagulu. Gwe osome Bakara, Ali Imran, suratu Nisa, kitegerekeka. Ojja okwate ki? Maida. Ate nga raaka emu, siga nti yazisala mu raaka 10 nga bwe tukikola, wabula raaka ki? Kati ennyimiriro eyo gye bayimirirangamu ne basahaba abamu bagiyimiriranga eyo, olina abalaawo n'asaala paka kati nga beeraliikira oluusi subuhi ne bagivaamu. Kati ala kulli hal salat si sunna busunna kye kyokka, wabula bali balina ekyama kye bagizuulamu. Nze naawe tetunnaba kizuula, bali balina ekyama kye bakola ki. Era sahaba yali sahaba ni Abu Darda yagamba nti wallahi teri kyengenda kusalwa mu duniya, teri kigenda kunsala mu duniya okujjako ebintu ebi: dama'ul hawajir wa mukabadatu llayl. Byengenda okusuba mu nsi eno bibiri: nyonta gye mbadde mpangala nayo, ategeeza ki? Kusiiba. Ekyokubiri, okulwanagana n'ekiro ekyo, ngenda kubisubwa. Kulwanagana nakiro na nyonta byagenda okumiisinga, naye ebisigadde temuli bakulu. Kati bo bali bagizuulamu ekyama, nga balina ekyama kye bagizuulamu. Ffe olwali kye tutalina bakuzuula, tomanyi oba omumaaso etuli bizuula. Naam, barakallahu fi. Naam. Alaikum salaam. Omulimu gwe muvuzi wa motoka n'omubali mu basafari akoze yatya okusiiba?
asibe oba yana tamulimu n'omukozi waayo akola ekimwanguyira ebbanga lyamala nga ali mu safaari obusiraamu bwamukkiriza okulya naye Allah akugamba fa'iddatun min ayyamin ukhar lwekasoonaabanga ennaku zaffe ojja zitusiibira mu nnaku endala twali mutawaana mukitegedde lwawumuddemu ku sande asiibe Ramadaan lwawumuddemu ku lwomukaaga asiibe ki aliwe ebbanga lyamala nga ali mu kkubo kisaamu bwamuto naye ateekeddwa okukola ki okusiiba alina okuliwa oyo tetumugamba aliise tali mubaliisa kitegedde wabula ateekeddwa okukola ki kuliwa kyokubiri nti tekiri haramu muntu kusiiba mu lugendo waliwo muntu nga mu safaari asobola okukola ki okusiiba na kati ekikulu kidda gyali obusiraamu bwamukkiriza naye wali ebbanja lisigala weeriri naam Allah belaye bulakola wadde tiyatwawuliramu kati nyinza okubambadde entambula nebona olusakagenda navaamu olwala nange era nyinza ga ndi mulwadde sijja kusiiba kayinza okuba akagere nga tekakukkiriza kusiiba ye Allah yakita bulwadde yakita ki bulwadde waliwo omuntu nga kagere naye nga kamuviiriddemu omusujja kamuviiriddemu ki yenna gata okitegedde obusiraamu bumukkiriza okulya naye ajja kuliwa okitegedde ekyokuliwa kyo tekikola ki tekivaawo gwe oba kagere naye ojja kuliwa kati byonna kyekimu kusiiba owona okusiiba nga oli wekka kubanga ekisiibo kyomu kizitowa kyomu kikola ki kizitowa naye nga obulwadde yakita nti bulwadde kati obulwadde mu busiraamu batekulamu emiteeka ebiri waliwo maradon yurja bur'u waliwo obulwadde obusuubira okukola ki okuwona tusuubira okuwona obwo Allah bwayogererako oyo alina okuliwa newabaawo obulwadde nga la yurja tusuubira kuwona omuntu oyo atasuubirwa kuwona oyo Allah gwe yakkiriza okuliisa oyo yakola ki yaliisa yekka na ku nsonga y'obulwadde amma abaliisa abalala webali nga sheekhe ali mubaliisa ne sekati obitegedde Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yagamba nti wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin yagamba eyo aya ekola ku seeka ne sekati bitegedde si seeka nga bategeeza seeka babanga bategeeza abakadde seeka kitegeeza omuntu omukadde ennyo kitegedde omukadde asuubira okugamba nti ajja kuddamu afuna amaanyi buli olukyakolaki kati sheekhe gwe bategeeza sheekhe yagamba nti eyo aya eri ku asheikhu washeikha la yastati'an an yasuma bombi tebasobola kukola ki fayuftirani wa yut'iman an kulli yawmi miskin balye babe nga baliisa buli lunaku masikini ki omu okitegedde na
ensonga ya omukyala ali olubuto omukyala ayonsa abantu abo ababiri tekiteebwa nti buli mukyala ali olubuto alina kuliisa kitegereke omukyala gwosanga ali lubuto naye nga asiibira ddala bulungi yo talina buzibu nga talina ki oyo asiibe nojja osanga omulala ng'ayonsa naye nga asiibira ddala bulungi nnyo kitegedde okusiba tekulina kyekumukosa abantu abo bateekeddwa okukola ki kati lwabawo omukyala nga ye munaafu omwana omumuyonkako obuyonsi naina aba takyasobola kutambula kuli akamuguluza empulira ensi eryetoloola ekitegedde kati mukiti kyabalwadde oba omukyalo okubanga ali lubuto naye ngaolubuto lumubazeeko emirembe kitegedde tasobola kati oyo yayogerwako oyo atunuulirwa kitegereke yasobola okuliisa naam tekyandibadde kirungi buli omu kujjayo tekyandibadde kirungi amanyi bakikkiririza kubagenda okujjukiza kubagenda okukola ki okujjukiza bebakkiriza okubanga bakwata Qur'an naam nayo Qur'an simu nayo Qur'an abasoma Qur'an naam mukisiibo tewali buzibu okubanga teweegasse mu darus nodda wabbali n'oleeta adhikaarizo n'osoma adhikaarizo tekirina buzibu naye nga kyandibadde ekirungi wano wabawo rahma nnyingi nnyo kasula abantu nga batudde mu darusi bwe bati tebaba bokka kitegedde Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti haffatuhum almalaika nazalat alayhim as-sakina awe mutudde Allah alina obutebenkevu wassa wakashiyatuhum arrahma nemubuutikirwa okusaasira kwa Allah kati gwe oba otudde eri bbali bakuleka naawe ekitegedde buno bulungi tokola ki tobufuna kati kiri gy'oli okukozesa nsigale mu bulungi buno oba nsigale mu bwomu eri yadullahi maa aljamaa Allah agala nnyo abantu abali ki abali awamu nga muli bubo kitegeera amma durus zino zibaawo nnyingi ennyo abamanyi abasinga abamanyi abatukuleme abamu Ramadani bwe yayingiranga nga darasa baziggala nga tebaddayo kusomesa darasa yonna agabukana akaseera buli omu kwefaako bye mwasoma nga tetunayingira mu Ramadani mubyeyambise naye kati kana akaseera hadha shahru al-Qur'an guno mwezi gwaki wa Qur'an buli omu kwefaako ogibazeeko emirundi emeka tukoze bwe bityo naye kati olw'okubanga embeera basheekhe bali ebiseera bye baalimu si bye ebiseera bye tukola ki bangi abo basiraamu olwaleero na mubutuufu
yali simujjumbize wa jamaa, yali simujjumbize waki, naye ke yafunamu chance etulako mu muzikiti mu Ramadan, Allah n'ayisiriza okwo n'aluŋŋama n'atereeza obulamu bwe. Tegereka kiba nti kiba kirungi ebiseera bino tweyambisa duruus okusoma kolaki. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Allah asinga okumanya. Wabadde omukono wali ng'oli wa mwezi mulamba. Ekigambo ky'abamanyi biri bibiri. Waliwo abagamba olina kusooka bbanja. Olina kusooka ki? Banja. Abone baganda nedda ebbanja osobola oddiyimirizaamu olw'ensonga nti Allah okuliwa yakuta. Osobola okuva ku Ramadhan eno paka kwekola ki? Awo wonna obudde Allah yabuta. Osobola okuliwa. Naye ate kino ibada ya kaseera. Tusooka omalirize eno eyakaseera oluvannyuma okwatagane ne Ramadhan. Wallahu a'lam. Allah asinga okumanya. Kiyinza okuba ekigambo ekinywevuko. Tusembyeyo oyo. Ali mu baliisa kyokka naye yeetaaga omumuliisa. Kitegere kati otakakatibwako bw'abanga yennyini tasobola kweriisa aye kati aliisa ki? Kitegere baga nti faaqidu shay la yu'ti, atayira kintu takigaba. Oledi tukiyina kati ogenda kugaba ki? Kitegere bw'abanga ali mu baliisibwa obuliisibwa agende mu abo baliisibwa. Mujjukira sahaba eyagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabwe agenda oliisa abanaku naga eri abanaku omunaku asinga nze kennyini ndi munaku. Kitegere Nabbi yawa musiraamu genda oli entende n'abantu bo kati kyoba okola olunaku luliweddu. Kati yamulabanga n'okuliwa tasobola kukola ki? N'okuliisa tasobola kukola ki? Naye oba tobisobola tambula n'ekyo ekyokukola ki? Ekyokubanga kati watasobola kuliisa takakatibwako kusiiba, takakatibwako kuliisa. Aliisa yaliwa ng'obusobozi abulina obweriisa n'obuliisa abulala. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن سيصوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن سيقوم رمضان إيمانا واحتسابا. واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. واغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس
واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.